So kati nze kyensaba kyekyo Bravion tukkiriziganye mu mutima mulungi onzikirize nze nkwate video tugisasule ne tugishooting eggwenze kyenkwetaaza engeri gy'oli nti olimba tululiko babiri funa ngoyezo ojje ku video tushooting video eggwefulume fenna tupushinge woosobodde wensobodde kubanga olaba Bravion wetunabigenda nnyo deep ogamba nti kati opushinze nange mpushinze na tetugenda vaawo kubanga nange wentandika ommenya byenkoze ku luyimba kati okimanyi nva ku media tour muganda wange maze wiki namba ejjinja neyiganga nga mpromotinga luyimba nange munange ntandika obala amaanyi gentadde waawo ntandika okwogera ebigambo fenna oluyimba lwa Anaconda balugyeyo ku YouTube ensonga evudde kuki mwe n'abafollowinga SMX Media nzijukira bulungi nnyo interview eyo nali ntudde ne Latneka ne MC Bravion ne mbabuuza ekibuuzo ku lunaku lwe twakola music video eyo kubanga SMX nali part of abantu abakola music video eyo nkolagana ne Clean Picture so nababuuza ekibuuzo nga tutuddawo nga we mundaba nabatuula wakati Latneka ng'ali eno Bravion MC ng'ali eno ne mbabuuza oluyimba neno mulukozi naye wakabeerawo ensasage ya Omega ne Cindy nga bakayanira rights z'oluyimba nti ani ayinotwala kino ani ayinotwala kino immwe mugenda kikola mutya sigenda kubeera nga mbiddamu bye baddamu byonna interview kweri kuneno ku SMX Media gikebere scrolling wansi eyo ogikebere ojja sobola bulungi okubeera ng'ogiraba olabe kiki baddamu naye ekibuuzo kinini kye nababuuza y'ensonga lwaki basobodde okubeera nga baawukana tebasobodde kubeera nga baawukana bwawukanyi nga Omega ne Cindy we baayawukana wabula bo baneeno bagentinze an extra mile Bravion MC okubeera nga striking oluyimba YouTube neerugjayo ne ku YouTube channel right now bonna bali mu kufiirwa oluyimba lwa Anaconda lwe lunambe one trending song lwe lumu nga lutrendinga right about now mugwange lya Uganda lwe mukwera nga lutrendinga mukwera nga lutrendinga video bagikoze naye ni mukwera nga etambula mukwera nga etata Anaconda video teriyo ku YouTube lwaki wagijjeeyo nga ate yadde trendinga kakati video eyo sinze yagijjeeyo sinze yagijjeeyo yabadde ku YouTube channel yange naye omuntu gwe twa collaboratinga naye yagikubye strike ne balugjayo oluyimba oyogera ku Bravion MC esebo ate mwa collaboratinga ate lwaki ajjayo oluyimba kati sekyabira ddala sijja kubalimba nti mmanyi reason entuufu ye gyayimiriddeko kugamba nti alugjeyo but before nga tekinnakolebwa ekyokulugjayo tubadde tetuli in good contact with him ne management ye. What happened? Kyatuukawo kati we twagenda before shooting the video of the song we were talking about splitting and everything. Nene tuteesa nti katumala okushootinga video enaaba ewedde tulabe ekiddako how gye tunaakola ki how we tuna splitting and everything. Now video etuuka we tulina shootinga twali tuteeseza nti balete 50% naffe tulete 50% ne bakigaana ne bagamba bo balina emitwalo 2 ku ssente directors yali yatusaba mwagakwata temwagakwata netubagamba tewali buzibu mmwe baffe 2 wembage mulinawo muzireete tujja kwongerezaako tukole video eno ne baleeteko emitwalo 2 in the first place wekyali the first place kyali we have to do 50-50 but tulete 50% nabo bayite 50%. After nga tunaatera okushootinga video nga bule ennaku nga 2 twogera ku ssimu ne Bravion ne management nga batugamba ssente ffe zitubuze tulinawo emitwalo 2 netubagamba nemubeera understanding netubagamba embeera naffe tugitegeera webanga ziriwo zetujja okukozesa tewali buzibu ze mujja otuwaffe tuyiize okutwongereko tukole video efulume wayita like 10 minutes nga tumaze okukkaanya tuvudde ku ssimu ate baddamu bakuba manager wa Bravion ngaddamu ankubira nga ngamba twegeyezzaamu waneeno ne management yange ne mukama waffe nga mukama waabwe gwe bategeeza ye Mustra
nga bagamba we twegereza mune mukama waffe ng'agamba ffe katukwate video yonna tugisasule egende ku YouTube channel ya Bravion MC afe naye asobola okufunamu